Waliwo abatuuze ababeera mu kitundu ekyelusanja okumpi n'Empererwe ku luguudo oluva e Kampala okudda e Gayaza. Bano nga bamenyerwa amayumba gye buvuddeko bagamba nti beeraliikirivu bya nsusso ng'oggyeko ensonga ekwatagana n'okusula mu weema n'embeera eteri nnungi ey'obulamu. Balojjedde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amayumba, ettaka n'ebirala ebigwa mu kkowe lino Betty Olive Namisango Kamya nga bagamba nti ng'oggyeko okutiisibwatiisibwa beeraliikirivu nnyo olw'embeera y'obulamu bwabwe n'ekifo kyennyini mwe bali singa bayambibwako gavumenti eya wakati basobola okufuna obulamu obulungi. Abatuuze b'e Lusanja abamenyebwa amayumba gaabwe balopedde minisita w'ebyettaka Betty Olive Namisango Kamya nga bwe batiisibwatiisibwa omugagga nannyini ttaka Medard Kichoncho nga baagala omukulembeze w'eggwanga ayingire mu nsonga zaabwe. Bano babadde mu nsisinkano ne minisita ku ofiisi z'ebyettaka mu Kampala ne balaajana nti n'okutuusa kaakati bakyasula mu ziweema wakati mu kubasuulira ebibaluwa ebibatiisatiisa. Abantu bali bubi, abantu tebakyebaka. Kati simanyi na kumanya eggwanga lyaffe gye liraga. Tusaba Honorable Betty Kamya. Naye Honorable Betty Kamya atusuubizizza okutuleetera omukulembeze w'eggwanga addemu atusinkane nti tufuna bakifeesi bayingira mu tenti zizaagwa ku ttaka. Tulina abaana abawala bakyala baffe n'okulepiiga abakazi kinaatera tenti ezimu zokyeddwa omwoyo ne bannaffe ne bafa. Tusaba Pulezidenti Museveni tena ensonga bwe tukulaba gwe Ssaabalwanyi tugiraba ng'entono nnyo. Bano bagenze okuloopera minisita nti batiisibwatiisibwa mu budde obw'ekiro babasuulidde ebibaluwa kati baagala minisita ategeeze omukulembeze w'eggwanga nti bwe kiba kisoboka omugagga Kichoncho asasulibwe gavumenti kubanga ye muntu omwo bo babalike. Tukyalina wadde omutima tulinga abatali bannayuganda. Ekiro bakuba ku bibaati byaffe amayinja wadde okulima tebakyatukkiriza Kichoncho atusuulidde ebipapula atutiisatiisa atugamba agenda kutugjawo. Tusaba Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta oddemu oyingire mu nsonga zaffe. Tukusaba oddemu tusisinkane kuba naffe tuli bannayuganda. Executive weeri, Parliament weeri, Judiciary weeri, byonna bitongole bya gavumenti egi. So government President Museveni yakulembera ebitongole ebyo byonna nga fountain of honor. Therefore tusuubira ti President Museveni asobola okugonjoola ensonga zaffe nga tetugenze wadde na mu kkooti kubanga ye yakulembera ebitongole bino byonna. Bano baagala gavumenti okusoosowaza ensonga zaabwe nga bwe guli ku batuuze mu Ndeeba abamenyeddwa ekkanisa yaabwe nga baagala gavumenti okuliyirira omugagga Kichoncho kkooti gwe yawa obwannannyini ku ttaka kwe batudde. Abantu bezeeyamba ekyo mu Ndeeba kyakagwawo gavumenti yavuddeyo naye ffe tugenda mu myaka egi Pulezidenti Museveni atuwa tenti zaakaddiwana dda kwe kujjano ku Ministry of Land zitokubira enduulu tuyambibwe gavumenti. Pulezidenti Museveni aveeyo atuyambe kubanga ensonga z'e Lusanja azimanyi yajja natuwa ne tenti kati zikaddiye eziweddewo. Minisita Kamya abasabye okwemulugunya kwabwe bakuteeke mu buwandiike okusobola okutuusa ew'omukulembeze w'eggwanga. Ekisooka kino ekyokubatiisatiisa basooka bakiteeke mu buwandiike nkifune bulungi kitegere bulungi. Omanyi omuntu ayinza okwogera ekintu ate mu buwandiike nga kirala. Mbasabye bakiteeke mu buwandiike tulyoke tuengejinge mwami Kichoncho. Awabudde nti famire yaguza Medard Kichoncho ettaka yandibadde emuliyirira olw'ensobi ze baakola. Ave alekera abantu naye famire ya Mutalabeho emuliyirire emuddize ssente zakolaki zeyabasasula kubanga famire ya Mutalabeho yali yaguza dda ab'ebibanja okuguza Kichoncho. Famire yali yaguza dda ab'ebibanja. Ye Kichoncho yeegaanye eky'okubasindikira bakifeesi okubatulugunya era ayanirizza eky'okumusasula okuva mu nsonga z'ettaka lino. Nabo baagula naye ate baagula ku bakyamu ate chairman w'ekyalo n'abawumbya n'ekyalo era kyeyabatwalamu nakyo kyali kikyamu. So okuyambibwa ndaba nti kiba kibakolera ate nange kiba kinkolera tuve mu mpayana. Byawandilu Boni, Salt TV, Omunnyo.